first time Rema yavuddeyo okubeera ng'akakasa ba social media in-laws nti ye ne Dr. Amuza bakyali bati. Ekyo kyennyini kyandagiddewo nti Rema Namakula waliwo ekitali kituufu. Mazima ga Katonda bukyanga ntandika kukola mawulire gano eno oba olugambo luno Rema tavangayo ku provinga point n'emu. Naddala n'ezo zavuddeyo okubeera nga clarifyinga bannamawulire babadde nga bamunoonya. Ku guno mulundi Rema Namakula yavuddeyo okubeera nga ajjawo byonna byonna ebyogerwa nti ye ne Dr. Amuza Ssebunya bayawukanye mbwera yanobye. Ku guno omulundi nga ne Dr. Amuza Ssebunya ayogera yagambye mbu bagamba mbu nanobye yenze yanobye nkimanyiiko mbu nanobye nga bagezaako okukakasa abantu mbu bo baliwe bati naye n'agamba eggwanga nti ye okuva ku Dr. Amuza Ssebunya bajja mukuuliramu mulago. Yes, Dr. Amuza Ssebunya ajja mwekuuliramu mulago. Naye bukyanga ntandika kukola mawulire gano eno Rema Namakula tabanga provinga any point. Bayogera nti Rema Namakula yanobowa Eddy Kenzo ng'ali cce. Rema Namakula alina omusajja amulanga ali cce. Ye akola bukozi bintu bye nga binakubeera. Rema Namakula ali lubuto yali avuddeyo n'agamba mbu bannange si lubuto bannange ndi lubuto. Tavanga provinga point yonna yonna. Naye this time round mwana watu yavuddeyo ekyo kyanneewuunyisizza. That means waliwo ekitali kituufu oba waliwo ekiyinza okubeera nga kyabaddewo oba akawala akanyalwanda ke bagamba kandibanga kabaddewo within the space area naye nga babiclarify oba nga babisortinze out simanyi naye Rema Namakula abadde tabanga provinga any point right oba wrong. Wano ku SMX Media kamutereka akitambika lino osobola okubeera nga okawulira naye nga tunabiwulira ebya Ssenga Acid kamusaba subscribing onyigene ku notification bell ebisigadde obitulekere. Still wano ku SMX Media tamanyi bannafa balegi tukyotuse oli muyimbi yaga kukolera music video yaga kukolera visualize olaga recording alima mu studio babukubi kwe namba y'essimu ebisigadde obitulekere.